Osibye otano munnange kano ke kadde kalipota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era ng'okusinziira kwa lipota gye twafunye weziweredde saa 3 ez'okumakya tulaba nti Kabaale yawezezza milimitazi 6 n'obutundu 6, Kasese neweza milimitazi 2 n'obutundu 8 so ng'ate Masaka yawezezza milimitazi 2 n'obutundu 5. Bwe tulaba ku mbeera y'obudde nga bwesiibye mu ggwanga lyaffe olwaleero tulaba nti ebitundu bya ggwanga ebisinga obungi omusana gwasenga bwe gukubakubamu wabula ate ebitundu ebyo ebiri mu nnyanja Nalubaale bibadde bya kiddedde nga mwetobeseemu n'enkuba. Kino nno kiviiridde ku sserwanirwa mpewo oyo ayitibwa St Helena ng'asimbye ku sseguyanja Atlantic nga asindika empewo empeweevu nga ziyita mu bibira by'e Congo okwolekera eggwanga lyaffe ssaako n'omukuubo gw'enkuba okuba nga gusenvudde ne gudda mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ekiviiriddeko omusana okwaka nga gukubakuba mu ssaako n'enkuba gye tufunye mu bitundu by'eggwanga ebimu. Wabula tetusuubira okutandika omwezi omupya n'omusana okwaka nga gukubakubamu naddala mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono ssaako n'ebyo eby'omu bugwanjuba olw'ewasigadde tusuubira okufuna oluwandagirize. Olw'eggulo tusuubira embeera eno okukyuka era nga tusuubira okufuna oluwandagirize mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wabula ate mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu lijjatuukira ddala ku Celsius 25 olwo mu Kotido tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 33 so ng'ate mu Soroti tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 32 olw'ebyo ebitundu ebyebulungudde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 28. Ebibuga ebirala mu nsi ebisinga obungi tubisuubira okufuna namutikwa w'enkuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu wabula ate ebbugumu mu Nairobi lijjatuukira ddala ku Celsius 28. Mu Johannesburg tusuubira omusana okwememula era nga n'ebbugumu lijjatuukira ddala ku Celsius 28 so ng'ate mu Moscow tusuubira obudde okuba obw'ekiddedde. Mu London tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu era nga n'ebbugumu mu Washington lijjatuukira ddala ku Celsius 27. Ebyo bye tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde. Sigadde ndi Agnes Nalukwago sigala nga bikumira ku Star TV emunyenye y'eggwanga.